waliwo no Musunyu wa Ndongo DJ akuba Ndongo yali mix promoting abayimbi mu bintu ebiwe bityo kati yayita ku mutimbagano era bana bangi babadde ayisaamu eggaali etali nnungi wadde n'akamu kati olunaku olwajjo waliwo omukyala bankuba kyeyo bemuyita bakadaama ate nno ono selekita teyamuselektinze miliyoni zenga 15 alonda ongenda okuleetera ekibuuzo gwe oba oli awo bankuba kyeyo akasente kano bali badde bakateresaani muntu kyomutuufu gwe wennyini oba kubanga nkuba kyeyo bamukubyeko miliyoni ze 15 omulenzi bwe yazze bamuyita selekita Shabani Musunyu wa Ndongo omukyalo ono agamba bw'ati ogenda kuŋŋamba mutulabe kubanga mu nsonga zino bangi nnyo ababbiddwa mu mbeera etategeerekeka waliwo abanoonya obugagga nga babafezze mu mbeera buli omu balina layini ze bamukwata kati mu mbeera eno ono ye Kadaama layini gye bamukutte giwulire bayagangenze Maria banange nsaba buyambi bwammwe kyekindeesa wano ku live bw'amasanyu banange nsaba buyambi bwammwe ninaggayi bwe mbadde mpeereza sente zange abadde boyfriend wange tumaze omwaka mulamba Madam mweza sente zange miliyoni 15 nakomyewo ggulo bandisse nabutisi era bwe nakomyewo Moses Speaker pia yampikinze ku kisaawe naye mugamba Moses funirawe ngenda okusula agagaya amazimu tagakwata Moses nafuna ngenda okusula n'omukisa mukubira amazimu tagakwata abambi mbegayiridde muntaase mbegayiridde kyekindeese w'amasanyu mbegayiridde saba buyambi bwamwe mbegayiridde saba muntaase amanya ge ya Selekita Shabani mbegayiridde muntaase buli omu mumumanyi kubabe ali ku buli wamu buli social media yonna akubye ennyimba nyingi akoleta abayimbi ennyimba nyingi bamuyita Selekita Shabani banaye mbegayiridde muntaase sirina kyakukola mbegayiridde saba buyambi bwamwe byomanya mbenga bw'asobola aya basi selekita yaselektinze bw'ati kati omukyalo ono bamubuzizza bangi nnyo badde obalaba nga babbibwa mu mbeera eno gwe ekizibu kyava ku ki agamba yafiirwa abeewaabwe bonna n'omwami we yamufiirwa kwe kugenda ku kyeyo kati gwe badde afunyenga ayinza omukkakanyaako mu mbeera birowoozo afuna selekita Shabani naye n'agamba nti ulira mujja kunnenya mugambe nti naye tubagamba wano buli lunaku temuwa basajja sente ki bakwano bange baganda bange bakazi bannange nze gwe mulaba wano nafirwa mama wange nemala nafirwa mama wange nafirwa tata w'abaana bange naye nga buno beera nkoli omu oli wekka omuntu nengamba ono gwe nkwatagana naye nfunye munnange omuntu gwosobola okaabirako ekitibu nga tulina maama wo nga owa famire buli omu ali yekka omuntu tasa mama bwafa buli omu akola abeera yekka nengamba nfunye munnange kambeere naye banengabuumire nga temusuubira nze kyakoze nze mbadde simanyi kubanga n'ensawo agitutte ensawo mubadde ebintu byange agitutte yange wendi kimpedde naye nga bwe mundaba bwendi bwenzigadde bwendi n'ensawo agitutte misango mingi nnyo egy'abakadaama abamu bakadaama watuuka ku mbeera abamu betta olumu ayinza okunoonya oyo n'akimutuusaako mu mbeera ey'okumumalako obulamu kati ono yabadde yakadda bamudipootinze kati gwe yali ategeeza akasente kati layini ya selekita Shabani kati ate selekita Shabani yamugamba bw'ate sente abadde aziteeka ku akawunti ya maama we eya selekita Shabani yadduse ulira firimu gwe ayina mukwano gwe bamuyita sport omulala bamuyita Ibra wabula sibamanyi ku face naye manyi kumanya nti ayina sport ne Ibra kubambadde nga ndaba sitetasize sibadde tubandi muwazi malaya oba mbadde namusajja bakyuba bwati naye nga bwemanyi bunoobera n'omuntu nenga mufunye omuntu yes azze kumatya ekitegeera andese mu saaluuni naye omutima ne gunkubira ne ngamba omutima bwe gunkubira nga andese mu saaluuni agamba agenda aleete ensawo tukole eki tulinye takisi tugende ewaka okitegeera kati sente zembadde nazo nazitwala ezo Moses ajwira kwa ye yatikyusizza Moses Speaker
n'azitwala n'essimu yange n'agitwala era bwe ntuse ku reception manager nzijawo bujja akasawo kange kana akatono kabadde alesseeyo kano kati obudde bwe mmaze na nyingi teri munda okunona akasawo kano musanze amasolinnya kuboda aya basi selekita yaselekitinze bw'atyo agamba nti badde bamaze omwaka mulamba ng'amuteresa akasente kati Shabani n'amasimu tegaliiko kati omukyala yeekubira mulanga mu mbeera eyo gwali eyo butagwa mu mbeera eyo oba olowooza bankuba kyeyo bannaffe abalwani abatoba n'akasente ako yali badde muntu ky'omutuufu ng'oyinza okuba ate ng'oteresa akasente muzaddewo mwami wo gwe waleka eno muganda wo kuba buli omu kati ono boyfriend we oyinza omunenya nti lwaki talinawe wa Luganda agambye bonna ababe baafa n'omwami yafa kati ono gwe yafuna selekita Shabani ng'akuba endongo yaselekitinze bw'atyo sooka oŋŋamba mma Abani sebo taata webala okutuweereza sebo yakusiima empeeraayo kubanga buli kwiri yonna gyonna yakwabanike dada ono mukasa ati nje nebiko komatete semba buli kakati Abani nze ekyobulumi kiri kimu nali badde ndowooza bali badde bagenda ebweru bali badde bafuna akawunti nga sente zaabwe bazeeterekera ate Abani kolesa omulama guno waliwo n'omuwala wano ewaffe gyakatuukako yeetannaba kuvaayo naakulaga tutuma kuwa mweru semuyambeko olw'embeera eyo yagamba nti yagenda kwewa obuto agamba agenda kwewa obuto wakiryette balijjayo omulambo aya basi gamba Abani sebo kampati Abanike kiria oyirina ngali kijomba koche sebo leka toyo omuwala bawo musasiddeko nnyo olw'ensonga oli yatutesede yalowooza nti obulamu bwe bwobuteeki okitegeera naye natamanya kino obye sente ogenze ate obulamu busigala butambula alina kwekuŋŋanya pati talina kyakukola poliisi mukwatiraako okukwata busente kale Sseruganda webale kuliriza abali ekooki bonna batulabire kale katuwulire omukulu ono sebo Abani sebo Abanike webale kuweereza sebo agamba atya Teacher Matovu ndi bulungi banne happy birthday Abani tulinze birabo sebo mama kuzo osinga okwagala Abanike birabo bikyajja okay Teacher ku nsonga eyo Abanike abaana basanze ebizibu naddala bakadaama mu nsonga eyo abantu bababba era jjukira abantu abeesigwa bakini nnyo ekyoba omanya naye kyebakubiriza obanga okimanyi kugenda kukyeya gulawo kakawuntiko omanye nti akaseera konakona kokola okaseeginga kawunti oli omawo otandika okukola ogakubira gamba nti nogolingulirayo kapoloti okasaye nga tekaliyo golingulirayo akayumba akawedde osaye nga tekaliyo muze Teacher Matovu beera bulungi Abani kale webale kuwuliriza Teacher Matovu ono miliyoni zonna 15 yagira mu kifaananyi kya boyfriend girlfriend ulira sabula Abanike sebo ogafota leero kiria amanya Ssalongo tukunane ndowa ne Katombo tunandigambye bwendi era ddala babeggulirengawo akawunti akatende kaabwe bakeeterekirenga okwewala ezo embeera wakati abantu bonna tebakyesikuka n'owuwa akubba webale tuweereza Abanike kale Sseruganda Abani sebo webale otuweereza sebo kale bosi ono Madi atundeko yakire wano mukimanya nze mbadde ku mulamu angamba bwenti bakadama akasente kabwa kubanya ne bagula okuza akawunti abaketerekerako okay egadde ndi Madi ngoko mukimanya kale webale kuliriza Madi bw'agambye kati yensonga eyo bangi nnyo abayise mu mbeera y'okusoomoozebwa baziweereza baganda baabwe n'atuuka nga byemusuubiza si we biri ebifaananyi byabadde aweereza nga si bwe biri abamu kwetta gwaweereza ssente waliwo eyatta ne muzadde we
yamala emyaka 7 ku Bwakadaama abadde aweereza muzadde we ssente ndowooza omwaka oguwedde ogwo we yakomawo nga talina kyalabawo n'agamba kankutte